Ku ssomero lya Omuyimbi Primary School egayaza Ekisaakaate kya maama Nnaabagereka kibadde kiyindira nga kyakugalwawo olunaku olw'enkya nga Abasaakaate babanguddwa okumala ssabbiiti 2 nga bwe gubeera nga Ekisaakaate kikomekerezebwa. Abasaakaate babafunirayo omugunjuzi ow'enjawulo nga ne ku mulundi guno omugunjuzi w'olunaku eri Abasaakaate abadde Omuyimbi Nnakiyingi Veronica amanyiddwa nga Vinka ng'akuutidde abayizi okunyiikira okusoma betekeretekere ebiseera byabwe eby'omu maaso. Ono olumaze okubabuulira n'abakuba omuziki ogulesa Abasaakaate nga bakyamufu. Okusinziira ku Ssaabagunjuzi w'Ekisaakaate Dr. Rashid Lukwago agamba nti babangudde Abasaakaate mu bintu bingi era babasuubira okubeera ab'omutindo ng'Abaganda ddala. Nga tulina essanyu nti olwaleero ate essomo ly'ebitone lye tuzze tusomesa Abasaakaate tubalazeeko nti omuntu osobola okuba gy'ovudde n'ofuuka ensonga. Ng'Omuyimbi bamanyiga Vinka azze n'asomesa ku Basaakaate olugendo lwe ne bamanya nti olugendo terubeera lwangu, wabeerawo okulafubana, wabeerawo okulwana. Ye Nnaabagunjuzi w'Ekisaakaate omukyala Joanita Kawalya asabye abazadde okuwagira ebitone by'abaana baabwe bye balina kibayambeko okwetandikirawo emirimu gye bujja naddala nga bamaze okusoma. Kati munnabitone yenna ekisooka okubeera nga oli muyivu kigenda kubeera nga kikulu naye n'okubeera nti obeera n'ebitone eby'enjawulo kubanga abannyonnyodde n'abagamba yatandika muzinyi n'avaawo n'abeera artist manager n'avaawo n'afuuka omuyimbi. Okulambika abaana bano nti ebitone kati mulimu n'olwekyo buli abeera agukola aleme gulowooza nti gwakuzannyiramu. Kuba kati muno batuyigiriza ennyingo z'obuntubulamu ate nange nga nze omuntu najja sinze nnyo omuntu mulamu naye kati njiza ennyingo okweyimirizaawo confidence. Twebaza maama Nnaabagereka olw'okututeerawo Ekisaakaate kuba tuyize ebintu bingi nnyo okugeza ng'okukola keeki, obuntubulamu, okusiba empombo, engeri gye tubuuzaamu abantu, ebintu bye njizeeyo mu Kisaakaate okusiba empombo, obuntubulamu n'engeri gye babuuzaamu abantu. Tuyize engeri gye babekinga, engeri gye baluukamu obusero. Muhammad Katabira, BBS Telefayina.